Аватар Film Works представляет фильм Гильберта По «Штурм четвертого купола». В ролях Джозеф Калп, Раймонд Бейкер, Джеймс Ю, Джей Арлен Джонс, Марк Бринглисон, Джек Нэнс, Шон Хоффман, Дэвид Тресс, и Брюс Кэмпбелл в роли Алекса. Композитор Питер Вальдман. Оператор Дэвид Маккей. Автор сценария Хэш Рефан. Продюсеры Брайан Шустер и Джеймс Ян Лифтон. Режиссер Гилберт По. Офис внутренних дел вызывает на суд Чейза Морена, хранителя мира. Офицер Морен, в августе этого года вы совершили путешествие в звездную колонию, именуемую «Четвертый купол». Там вы, превысив свои полномочия, создали ситуацию, опасную для жизни и здоровья окружающих. Вы обвиняетесь в следующих правонарушениях: отказ от стандартной рабочей процедуры, нарушение субординации, создание ситуации, опасной для жизни мирного и военного населения, а также в поведении, неподобающем государственному офицеру-хранителю мира. Перед процедурой Всеобщего военного трибунала можете подать прошение на обжалование. Подать прошение? Я делал то, что считал нужным. Из-за вас погибли люди, мирное население, хранители мира, заслуженный офицер. Мы расцениваем это как огромную утрату. Что вы об этом думаете? Я думаю точно так же, сэр. Наши лучшие люди погибли там. Но если бы не я, мы потеряли бы еще больше людей. А теперь вы хотите прижать меня к стене только потому, что вам никогда не нравилось мое поведение? Я могу объяснить вам, в чем дело. Вам не нравится то, что я всегда довожу все до конца. Впечатляет, офицер Морен. Очень страстно. Оставим театральщину и поговорим о том, чем вы занимались в четвертом куполе. Давайте сначала кое-что уточним. Не я положил начало инциденту в куполе. Все началось еще на ПС-7.
engeri gye byajjamu ku nnyonnyole yentandikwa ya firimu kakati mwana mulenzi kyannyonnyola mu kooti y'amagye kooti masho ye firimu mulamba gye tugenda okulaba kyatandika kitya ye firimu etandise PC7 lyali komera eryali lisiba abaserikale bano abaali abakuumi b'eddembe ba peacekeepers wabula nga tulengera ekkomera eryo yentandikwa ya firimu mwana mulenzi kyannyonnyola mu kooti bwe bulamba bwa firimu yonna nga bwetambula okuuma wali ku PC7 kwalinga kw'amaanyi nnyo era nga tulengera omusibe eyali atwalibwa ku PC7 nga bamwambaza ekimyufu bamwongerayo abaserikale abaali bakuma ku PC7 ng'abweru ne munda okwerinda kw'amaanyi nnyo bakomando baali waliyo nga bajjudde bonna bonna be baali bakola nga tewali muzannyo gwonna gwonna mutaka nga bamusembeza musibe wuno si kyesi molani ono musibe mulala wagezaako okunnyonnyola ku PC7 eyali aliyo So, Alec Wyndham has finally made it to Mars. kale nno ku nkomerera fazaali tukituuseeko ye mukulu w'ekkomera Convictions include racketeering, baatandika omusomera emisango omusibe ono gwe baali baleese galactic terrorism, the bombing of the Environmental Protection Agency in New York, yali terrorist era mu new york yaleka akozeeyo emisango and 22 counts of first-degree murder. okutemula okwo bakubala emirundi 22 be waakatta Within the prison system, you've escaped from 8 security level 2 prisons. mu nkola ey'ekkomera tulina okukyusaamu kubanga watolokako ku kkomera eya level 2 watolokayo You'll be serving multiple life terms with no chance for parole, and certainly togenda kufuna kakisa konna konna wadde mu bwangu okulabeka n'osaba ogenda okuleka nti noweeyambanga omuntu alina okukola tolina bikola ebyo oyina kumala okusaba oba nnaku bbiri ze tukuwadde you've pretty much covered everything. nkwagadde nnyo kuba ozudde buli kimu ye musibe agamba mukulu w'ekkomera Degrees from the best educational institutions on earth. kale no bye wasoma ku nsi byonna byonna ebirungi ennyo ebikulaga ng'oli mulungi ku sayidi yo naye nga biyisumbwa abalala b'otemula bye bikusibya bye bimu ku byo Upon any world that you happen to encounter. ogenda okuleka nti oyigira wano essomo ly'otaligidde mu nsi yonna yonna gye waali badde olimu I guess I'd say it's because I'm a creator. naaga kino nkyogera kubanga nzenna bye neetondera bwe ŋŋamba ŋŋenda kuvaawo wano nkyetondera n'envaawo ng'okijje mu kitabo kye And so, and that's where you're going to be for the rest of your natural. naaga ngenda okutwala nange nkusibe gye ngenda okusibira gy'ogenda okuba ebiseera byonna eby'obulamu You will live by my rules. ojja kubeerawo ku biragiro byange I really am quite a nice guy once you get to know me. naaga gwe musajja omulungi asaanye omumanye ekisingawo naye newunyiza ate ebiragiro byowajja obitutte None. Morning reveille is at 6 a.m. sharp and ends at 4 p.m. There is no talking to other prisoners while you are working. You will kaakaza mbuulira amateeka ga kkomera boundaries of the yellow, teri kwogera n'abase balala ng'okola and you will never come closer or further than 6 feet away from the guards who are escorting you. tolina kusemberera bakuumi ebigere 6 tolina basemberera ekyo kibonerezo we bakubala nga biri 5 Ask you to do at any time tukola kye tugambye ebiseera bye tugambiddemu is sitting permitted here? wano okuwandula kugandibwa oba kukkirizibwa wandula olabe mbuuzizza bubuuza okuwandula bomu yiyo yayina bomu yatandikirako era ngagamba agenda yayina bomu yagiwandulira omukulu yababuuza okuwandula kugandibwa wano oba kukkirizibwa baali bakagaana bati bas agenda
omusibe agenda byonna obudde babyogera nga ye anoonyamu ekinaamuyamba. Wali byakinkumu osaawo ekibatu kati mulamba yamuyambako oyitawo atanse okusumulula abasibe abala yasookera ku James Lyo kyaliyo kirungi nnyo nsanyusa okuba naawe oli wano bamukwano naye musibe muno atanse okusumulula abasibe. Omwami ono ndooza nakirayo byomukono gwe gunyambye nnyo nkyagwagala ebyo mbu okugulawo olujja oteekawo kibatu kaakati yetalina gawalula mulambo omukono gwalina. Omusibe yatandikirawo okubayita bonna balabike nga balipootinga gyali yagamba okutoloka kugenda mu maaso era asumulula abasibe bonna. James Liu babadi bagenda babano beddiza obuyinza mu kkomera. Ekkomera lijjudde tekinologi beebo abamu ku bayise abalina okuleka nga basembera. Sajjukira nti nno abantu bano basala basibire mu bbanga era nga gye baali bali naye nga balina ebitundu mwe babeera abantu abatuufu babeera ababafuga we babeera n'abasibe we babeera. Kaakati abasibe bali bokka. Abadde abuuza mukazi yawaayo ekikugu kya mukono ekyo kisumulizo kyaffe tekikanyuga balala. Kaakati basanyuka bajaguza bonna abasibe. Alex Wyndham has set you free. No, don't thank me. Worship me. Let me ask you, my friends, why are we here? No. We are here to usher in a new era. Earth has become an overpopulated. To caress the heart. No literature to stimulate the intellect. There's no art to soothe the soul. Ekizibu kye kyalina kwe kuleka ntumaliriza bali abakulu abalala naye ebyawano bye tubimaze. Baagala bazimbewo ensi endala kijja kuba kibi oba n'abeera bokka nga tetuliiko. Baagala ku nsimbi baatandikawo akantu kabo akatono ke bayita Don 4. You see, they specialize in the mining and refining of natural. Balina amagezi mangi nnyo batandise n'okuddira ebimera okuleka nga babiteekayo. Can you imagine, in a world this overpopulated, they actually... Muyinza okukiteberezaamu ne mukiteberezaamu ensi eno ejjudde abantu mazima ne tubeera nga fere tufuna nsimbi babe balina kiba kibi nnyo ye kibanda. Bigger and better things to do. Tulina binene byokkola by taking what we need from Dome 4. Tutwale tetwagala mulina biwulira kyekyo. I still can't hear you. Tebawulira era tugende tubbe the dogs of war. Kaakati tulina okukola. Love my Shakespeare. Muyaye muzibu asumuludde abasibe bonna agamba balina nabo okufuna ku sente. Kyekyo tulina okugenda tukoleyo yoyo. Era nga kimaze okutegereka nti Alex alagidde buli omu ekirina okukolebwa tewaliwo ekira kyonna kyaddirira. Firimu egenda mu maaso. Mwana mulenzi bakyambuuza mu kooti wuliriza nze nali nina okugenda ndabe ku mukazi wange gye nali mpumulidde nali nakuwumulira mukazi wange gy'akolera. Bambuuza engeri gye yatuukayo mu Don 4 kuba tumaze bya PC7 ka Don 4 mukazi we gye lyakolera. Era tuuka ku Don 4 wali wafaanana watya. Baali bakoze bulungi nnyo. Baali batandise okusaayo ebimera kwegamba ng'olabira ddala baagala ensi bagitwaleyo. Ye yava ku Earth, planet Earth yava ku nsi n'ayambuka ku Don 4 waggulu mu bwengula. Abazungu bakoledde ddala buli kimu balongoosezza batandise okusaayo ebibala baagala baseeyo amazzi nga bye bintu bye balwanyisa. Kale mukazi we gye lyakola muka Kyesimalan. Ate nga twalese bakibanda abaalabise ne batolose mu PC7 bagamba gye balina okugenda babbe buli kamu ke basobodde afazaali nabo bafugeyoko.
Uno atuuse. Chase Moran. Chase Moran. No, it's you. Kumanyiye gwe ku nsi watubonyaabonyanga nnyo. On Market Street. That you beat a man. Wakuba musajja. With only 8 punches. Omusajja bwe bakuba engumi 8 n'omukuba emu. Linda. That was my brother. Yali brother wange oyo gwe wakuba teweewaana. Pal, I'm here to see my wife. Ndi wano kulaba mukazi wange sajjiridde ebyo ndi muluumula. Nedda. Nedda. I'm really not in the mood for this. Bino sirya ndiko. Brother with 8 punches. Brother wange wali mukuba engumi 8. I decided to take you on 6 if your friend wants to. Naawe nga nagambye enkukuba. N'amusukuma. Nono n'amuyisaawo. Nze saze kulwana naye mba mukyagala. Nze wendi. Kulwana. Gwatereza buli omwana kubanga mukube. Yakubanga bukubi. Ozanya n'ow'amaanyi ge. Mama jangu. Kale n'otunuulira. Katolo. I haven't had one of these in years. Nze nga bwe ndaba ennaku zino oba abalwanyi bakwata buki. Kaŋŋende nako nange nabo bakananyamba. Omulaba wakakangisa. Waŋŋumi nno naye akiina. N'asaako amawaani. Atuuse eno ku Donfo mukazi we gye yakoleranga. Aze ze muntu mulungi naye kimuleetedde okwekyanga baatuukiddeko badde batandikiddewo nakumukolako ffujjo. Aze kuwummula ze mulummula alabe ne ku mukyala kubanga waliwo amazaalibwa agasembedde. Welcome to Dome 4, Mr. N'amwaniriza mu Donfo. Moran, yes. You can call me Sid. Moran ye. N'agenda maaso n'okweyanjula. What? Ki? Ebyokulwanyisa. What is this? United Government, kyo. I heard on the news about that jailbreak on Mars. Naga nawulidde bulungi nnyo amawulire nti ggwe wava ku nsi ate ne ku maazi n'olaka nti obeera ddala wa mutawaana nnyo. By the dome. Naye wano mu Donfo tetwagala byakulwanyisa. You can retrieve it on your way out. Osobola kifuna ekyokulwanyisa kyo ng'oddayo. A little surprise birthday visit. My wife is... Namuga waliwo akewunyisa akatono nnyo kenyagadde okukolako okukyala. Mukazi wange alina amazaalibwa agengedde. Is there a place nearby where I could get a glass of water? Waliwo akafo okumpi wenyini okufuna ku tuzzi wano kuba njagala nsooka embeeko ne byenkola byewunyisa. Through the station doors into the hallway. There's a kitchen on your first left. Yamulagirira bulungi nnyo waliwo effumbiro singa okwata sayidi eyo ku kona wasooka ojja kulaba effumbiro. First couple of times they leave zone 3. Ali mu Donfo mugenyi. Thanks, pal. Ye mwana mulenzi Chase Moran Commando. Sigala n'obwo. Oba leero andeetedde buki. Chase Moran ng'ayorekera gye bamugambye. Mukazi we akola ddala be badokita abakugu. So tulengera waliyo entambula ejja yino ya mulembe nnyo ya mubbanga. Ono yabeerawo okwaniriza entambula ezijja avudde ku ntambula atunuulira mukozi munne. Ozannya ggwe mboko. Ye omwana oyo nno akolera ddala wano. Juni yalemeddeko. How's your wife? Is she still visiting? Nagwe waayi omukyala waali atatukyalira ali eyo tajja. N'asaba walinga kyoseka ki Junior. Lizibu naye newe nakikubulira ali kigenda kukola ki. Nedda nze Junior ombuulira kyoseka ate nakubulira agenda okulengera abajja. I'm getting a class or something. Waliwo bennengedde abajja naye sitegedde oba kyekisiriye. Fast. Attention. Kize speed ng'atandika. Requesting ID, please. Abasaba ebimwogerako Some ID, please. asaba ID. Ekiryoka kijja emisinde kumbe kyekyaga kondo tegasaba. Ono omugenyi ali eno. Chase Moran Commando. Ye waamu alina obuntu bwe yazze nabwo. Akagula akaagala nno naye kafundikiro kamalawo. Abanga gwe bakawadde olw'impaka.
Requesting some ID, please. tusaba ID. You don't have enough. basaba card identifications ebiboogerako. I read you right there. Can I get some ID, please? Ekyombo kijja buzimisinde ndiima nekitomera nese kutomera yenna teri kusaba nti oba tujja. Ono agenda okuwulira nti ye mukazi wange gyabeera nga wali ebiwogana. James Liu Commando, James Liu original MZ. Tunuulira ekikosi bazze nga mukama bawadde woda balina okubba babano bannange. Ensusu tegenda okulengera nezireeta kiyaaya abakulira muyaye muzibu wuuyo Alex agoma mubbi muzibu muyaye muzibu ateta papa nalaba embooko. Please excuse the mess. My men will have it cleaned up. tusonyiweemuuko nnyabo. Kino ekikoleddwa abasajja babadde tebannalongoosa tebaasabye tusonyiwe nnyabo. I wouldn't. siyinza kikola mbeera gwe sinyiga peesalirabula kubanga okuva lwempambyewo Given anything to be safe, but you see... okubeera obulungi olina okugendera ku kyegamba. You must be Dr. Lily Moran. oteekwa okuba Dr. Lily Moran. Who are you? One, Alex Wyndham. Alexi. You know, I'm quite an admirer of yours. omanyi nze ndi muntu gwe gamba omwangu ennyo singa onyangwira. I don't know what your intentions are, simanyi kyotegese naye but there are peacekeepers here. waliwo abakuumi b'eddembe wano Soon enough. bajja kusiba. Lily, Baba there are precisely 5 bali bataano. tired domes. Sole onamu mufu. And speaking of which, would you be so kind as to take us to your... n'agamba nnyabo nga twogera osobola otuyamba n'otutwala gy'owummulira. Kesi muganyi Molani Komando mukazi we bamuwambye bamutwala bakali ba Alex wamutunuulira yamwegombye dda mbooko. bakibaba bonna baze bakiyaye babano babagambye obugagga banoonya jani. tunulira yewe guli waliwo emitawaana egizze wano omuntu lwenkadde ate gino emitawaana lwegizze kaali njagala nabawazanyira ku mukazi wange bebaluwa. Kesmolan Commando yatandikira okunoonya obukudde bonna bonna nga muntu nsolo bwabeera. bano bagenda maaso n'omubuuza kati weraba ekintu ekyo wakola ki lwate watukubira fe alwelwokunsi ne tulaba ekyokukola. Bwalirinze lwaki wabiyingirira ye kooti gye bamubuulizaamu ekigenda maaso kye tulabyeko emabega wali era nga kiri kye tulabye efirimu wano akunnyonnyolamu lwaki kyaliwo. baateeka emmundu ku mutwe gwa mukazi wange. bwe balikoze ekisebo olina abaana n'omukazi tonnangira nze nkubuuza. n'agamba oba oli awo yensonga lwaki yagala okunsiba nsiba. kaakati ffe gikwatako ye baaji egyo oyambadde. omuntu eyakatooka mu kkomera ery'amaanyi okujja n'awamba omuntu ng'oyo gw'okiraba kyamuzanyo. nga beyongerayo. Lete. The senior security officer? Yes, senior security officer ndiye. yakulire eryokwerinda amala kubuuza. Vidi Vici. Vicky Vidi Vici. Julius Caesar, my friend. mulabye nkola. We came, we saw, we conquered. tuze tulabye tufuze. Vicky Vici Vici ye bw'atyo bw'agamba mafia era balina okugenda mu maaso n'okukola bulungi emirimu gyabwe. So ng'amawulire gano gamaze okutegerekana waliwo emitawaana bagenda mu maaso n'okukola bye bakola ebyabwe. naye tuddako Brian James eyali asindise omwana ono agenda akyali alabe ku mukazi we. ye yali mukama we kale nno nga yali wa ku maazi naye ng'ate yamugira ddala ku nsi. n'amugamba mwana ono nga yemulaba enkola ye yonna yonna tewali komera liyinza musobola. kaakati muyinza mutya okuleka muleka n'agenda eyo bw'akola ebikolobero ne bamusiba. mukama we eri amukulira nga komanda we omuduumizi yali ayimiridde ate nga Brian James atudde yali abatwala bonna.
in the last 72 hours. Yes. Yannyonnyola nti namusindise essaawa 72 emabegako agende mu Donfo naye tannadda genda gwe omunoonye mutabani wo yali Jeno. I'm out of the loop. Yes, sir. Thanks. Tuddayo wannalo Bufunda ali awo. Bufunda agenda alaazizza ali ku Donfo wabeera ye ate kiki bye baalinga babeerangayo ku bunkenke buli kiseera bamanyi bye bazimbye ebigwa wansi kale omukango bamuyisiza bubi. Well, I was enjoying a little peace here, but badde neesanyusa mu ddembe lyange tonotono naye oli mazzeewo akalemberembe okamazeewo. there's something going on here, something bad. waliwo ekigenda maaso wano yekibi Find my way around this place. noonya engeri gye nnina okweka mbeera mu kifo kino noonye we neekweka. gwe Always wanted one of those. bw'otemutemu mutandika ogira oyagala kunziba nimba tudduke pandagala ngenda kwetika tv yange nga ngenda nayo It's yours. nambwa siina mutawaana oba oyagala enkofiira ngikuwadde Yeah, well, just give me a map. kirungi kati waako nekyompa erinnya nentegeragana. wa kompyuta What's your name, old timer? erinnya ly'omuzeeyi They call me bampita Mellow. Bufunda nalo yeeyagalira ku linnya lye onoonya ekimusesa mu linnya lye tokiraba naye aseka. I don't know what's going on. simanyi kigenda mu maaso oba oli alina kyomanyi. Oh, that's what I do best, sonny. kyenkola ennyo wano kwewogoma mitawaana kale woba ozze nagyo ebigambo nkuwa bitono. You better be on the up and up. gezaako kuleka nti obeerako kiyamba mangu nnyo ate nga olwanireyo weka saagala nnyo kuleka nti obingattamu. bali bayingidde dda Donfo era bagenda maaso n'okufuna buli kimu kye beetaaga. bawambye buli bantu ab'obuvunanyizibwa bakiyaye beereere be baliyo. badokita ab'obuvunanyizibwa bonna bakola naye munnange bayoola buli kiseera bayoola buyoozi abalala batta batte. Good evening. My name is Alex Wyndham. yeeyanjula buli wawamba nze bamita Alex Window. Get him out of here. bambyewo wano noono maze mutta mugyewo ayogera emizindalo gyonna bawulira abaliwo mu Donfo. Your modest peacekeeping personnel and have severed all communications with Mother Earth. ebyempuliziganya byonna byonna maze bikolako ayina bakiyayi abakola buli kyayagala. Cooperate. Now in the morning you'll all receive instructions and work orders. kati njagala tugende mu maaso n'okunenya engeri gye tukkaanyaamu era bugenda okuba nga butunudde nga buli omu ategedde ebiragiro. And remember two basic things. mujjukire ebiri eby'omusingi. Do not go near those tripwires or you will be blown up. saagala mukwate eddala kawaya konna konna oba si kyo mujja kubalulwa mwenna. ekirala ayagala ssente. That is all. This is Post 1 to command. I'm in lower level, Sector 5. mwana ndi ennomba mu sekita 5 yonna malirizaayo. Copy that, quick. kati mwana yagala ndabe kazi endala. wali omulugwala agenda mu maaso kirinta nnyo sikalanco ate nga bwawogana bulungi nnyo kuba talina kyatya. gwe nziraamu okulangani agubiri bamunyweza era n'alabika nti ye alajaniddewo ddala munonye eki wawuli kyali waffe yatuyingiza obwoya action niniga action gwe ojanyana kujanya kuzanya okuyisa kuzanya ate nkudde commando Chess Molan control gwe Got that out of your system? togezanga ekyo okukikola era webanga yenkolayo twala eri enugu ate nzigunda wanangira nesisita nze siri ku ebyo enkola yange ngimanyi ate awo Chess Molan commando
atandise yategedde emitawana gyazze era alina okukola nga bwasobola okuleka nga yerwanako. jjukira nti eyo firimu yonna gye tulengera byebintu bye bamubuuza lwaki yabikola. kaakati obeera ndala nga gwogudde mu mitawaana mukazi oba muwambye oba olina kukola otya. tulengerayo munnaffe kye yakola era tulabe mu mateeka g'ekinnamagye wa gye beesibira. Annyonnyola omusirikale gwe yasookerako yali alina ebyempuliziganya naye ng'ate alina n'ebyokulwanyisa bye byannyonnyola bakama be mu kooti. tewafuna bukola ngeri gy'oyinza kukolaganamu na bakunsi nti nedda. kali mukaali katono nnyo ke yali akolera nga ne rediyo gy'alina ali ekolera kumpi awo mu banne. kwegamba nga omanyi mukulu toyinza kumala gazanyira ku kintu kyamulabe n'olowooza nti kinaakubeezaawo obuwulire bakama abo. ekyaddirira kyali ki? annyonnyola bulungi nnyo era kati efirimu egenda mu maaso. tudda ku Don 4. so nga ekivudde ku Don 4 baweereza mu ofiisi y'omukulu ebyempuliziganya bagamba nti Chess Moran alabikani gyali eri abasumbuwa era Chess Moran yeetagalabike nti akola ki agenda maaso n'okuyambibwa. eddoboozi lyakozesa yakyusa n'atayogera nti ye yakubira ddala eri ku Don 4 n'akubibwa mukama we namugamba nti waliyo omusajja eno Chess Moran alina obuzibu yeetaaga okujja okuyamba. era yamala okuwulira ni mukama we n'alyoka adda mu ddoboozi lye namuga nadde nze nsanyusa omukyala naye kati munaye gyawunye edda babawambye edda bano n'alyoka adda mu ddoboozi lye. n'agamba alabika nti waliwo abasajja 10 abalina omutemu. era ng'emirimu gy'amaanyi nnyo wano gye baliko gye bakola nange nina okuyambibwa mumpe obuyambi. mukama yamugamba nti omusajja ono ajja tukubira essimu mu bwangu engeri gyotegedde nti gy'oli kaakati gwe kyolina okukola sigala ng'oli wamu. awo omusajja ono wakolera omutawana gwonna gwonna fe tujja kuba tumulwanyisa alina kumala tukubira ssimu. yamugaa atali wano kutwala bintu birala naye alabika nti yagala bulamu bwa mukazi wange. mukama yamuweereza ebiragiro kaakati kyagala okole ojja kuleetera mukazi w'emitawaana namugaa soogera nga mukwano gwo naye nga chief of staff era ssentebe mu united government kyagala okola ensobi yonna nkuganye tolwana. njakwogera naawe dda teri kunyooma kusinga okwo. yamulaga nti buli ngeri tajja mugenderako yali mukwano gwe naye nga tetalina okukola kufiira ku gabanda gano. toyinza ga nti likibanda kalibereko ne mukazi we ennaku 2 nga limuwambye gakibanda gaba n'endowooza likyuka endowooza buli ssaawa. omukazi yakezaako okufuna ku simu akube essimu neegaana zonna bazisaanyizaawo terminated. olina omugenyi James Liu sirika. olina omusanyu ono eneeyisa ye kumbe boosi yalabye ensusu nti yamukyamusiza. webale tujja kuba bulungi ne bwogenda kakati kyensoka okusooka okuwagala omanye ekiri nti saagala kwekaka kujja gy'oli. Lile manyi totegera kyeniko mu Don 4 ekiriwo naye abakulu omulimu gwe tukola n'abannange bendi nabo mulimu mulungi nnyo 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 nnyo. toyinza nakuteebereza n'omanya kiki tuliko. bwe mba ngambye ekintu kimu gwe weeronderawo kuba nze tekimanyiira. olemesa ozanya kiremya hadi to get. kale nno tojja kulabako omusajja mulala yenna bw'onaaba totegedde mukambwe yaani era ani afuga.
Loganberry. Ono n'aleeta omusibe abadde kumuka Chesmoland. I do hope you have a really... Omanye ensonga We were taking the residents back to the quarters after dinner. badde muzaayo lweggulo naye watuganye okutta Then you ordered us not to shoot them. ebirogero byobutabakuba leka naawe tompayiriza You now have my permission. kati ofunye olukusa lwange bakube oleme kudda eno kuba nina ekyokola lediyo nejja Did you find Leon? nyonyola buno bamusse ebyokulensa byonna babitutte Thought we had all the peacekeepers locked up. balowooza tusibira abakuuma eddeme bonna Mr. Alex, yenza Alex your boss. bosi wo Listen up and wuliriza listen good. wulira bulungi You find those explosives, funa ebyokulensa ebyo find that runaway peacekeeper. ofune omukuumi w'eddembe oyo Things get unpleasant for me. era byenjagala ku lwange Going to become extremely unpleasant for those around me. nze nkwegamba sijja kukaanya kwabo abanninanya abanneetoledde nga tebasobola okitegeera esebo You'll have to forgive me, I'm no longer in the mood. onansonyiwa munange sikyali mu mbeera kati nfunye obuzibu omukyala nowadde tebakanyiza naye yayogeza lukwanokwano waye ani atulemeseza kati waliwo ababbyeko emmundu yabeeraliikiriza ku fujjo ne bazokola tebannababbako emmundu Now, my Chesmoland commando killed Leon. The following message is for the little... tebamanyi omukyala gwe bali naye oba bbaawe yakoze eki oba bbaawe yazze tebamanyi kiri nti omu ku bakuumi baawo yeefudde komando Numbered physically, and you are most certainly outmatched intellectually. Right. So my advice to you is, sir, if you'd like to avoid a slow and agonizing death, is to turn yourself in. yamugamba nga toyagala kufa nyamba weereete singa onaba weereese kijja kuyamba naye gaanako okwereeta onalaba ekinaddirira You really think you'll give yourself up? No. olowooza bino bigenda kuyamba kintu soka olinde gwe tofaayo You want your explosives back, Alex? Welcome to my party, motherfucker. ye kabaga ke bw'agamba abaaniriza abasiru bano okujja kabaga ke akokwagala okulaba ng'alaba mukazi we ate ne bayingirawo bagenda maaso baabulabe nnyo James Liu ne Alexi Chesmoland muntu nsolo abaakoleeza n'awulira lediyo mwabali eyo ani oyo Just calling to let you know that I've decided to take your advice into account. kale mukimanye mbadde njagala bategeeza nti sazeewo ntwala amagezi gammwe gano naye nga ndaba muli mu buzibu alangira nerindako abalagajjali bugwakozeeyo okulaga naye afuga entambula yaabwe gyasooka okwonoona kati olaba Not giving yourself up so easy. ono bw'atereeta mangu ffe twewaayo ovanga ku musajja gwe mwalumbye okusooka obonoonera entambula aba balaza obutatya Cat and mouse. bambuuza bakama sebo okuleka n'ekyekyombo ky'abadduuyi bano wali oyagala kutuleetera mitawaana oba Fight you. Yes, he could have. But he didn't. kaakati yali omulaba ng'agonda nti yali ayina okukikola okugonda naye teyakikola ku ssaawa eyo Of authority was weakened, and it put him on edge. And I defy you to find one military strategist who would consider that a bad thing. n'agamba kati njagala mubulira akakodyo oba etteeka ery'amagye mulirowoozeemu awo eriyinza okugaana omuntu okulowooza ekintu ekyo kubanze nakirowooza nga kyekijja okunyamba mbasaanyewo nga wenatendekebwa Only the game was so far from over. nalaba nga akazannyo kalabika kakyali wala nnyo okuggwa n'enkola bwe nti The formula. wakola otya ekyaddirira tugenda mu maaso You have plenty of materials to get. alex yatandika okukyusa pulaani ng'ayagala bintu byonna byonna byali bikolebwa alabike nti beebugagga abitwala Now, you'll be working longer hours than you used to, but you... kakati mugenda kukola essaawa ezisingako okusinga ku ze mwakolanga luli asobye ali basasi
of a new world. litera kuba lya ku mutwe okusalirako alikuba ku mutima. Supervising you all very closely, so if you have any questions. Waliwo alina ekibuuzo? Mutemu atemula aseka. Lily? Yeyo mukachesi Molani Mboko, Ellen Molani yayagala okweddiza. I don't understand. The potency of these elements has been tested before. Sitegeera ebintu bino bituliko birabika nti tubadde tunabigezesa. Mwe mwagala mukole ekyamwe mugende. A cranium? Let's put it this way. Tukise mukola eno. This has blown the lid off of chemical warfare. Beba biganye nze ngenda bizza mu lutalo nga byampaka nakutta bussi sijja beegayirira. Tuddeyo wa mukama we owa Chesi Molani. Mr. Chairman, good morning to you. Baamuweereza ebyempuliziganya bakibanda We hit a few. abalengerera ku TV Basically, I'm satisfied. nabo ko bamulengerera. You know, I have some of the scientific community's most brilliant minds working for me. Kumanyi ninayo abamu ku bannasayansi b'empambi ababo. This too. It won't be long until we've amassed enough military might to basically. Tekijja kulwawo mpaka nga tuuse mu byekinnamagye. Continent. Why would you want to do that? Lwaki agala okukola ebintu ebyo? I don't. Saagala Here's the big picture. waliwo ekifaananyi ky'amaanyi wano. Colonizing in space. And the good news is, Mwagala mufuge mu bbanga. Mawulire amalungi gali nti naffe tuwambyeyo extract natural resources, etc. ebintu ebiriyo ebizuulwa ebyobutonde tube nga ffe tubifuga. Chairman. Specifically, I'm referring to Stellan 9. Now look, you and I both know that there's life on this planet. Nanga kati kyokusooka kye nneezinzeeko njagala okikakasa nti fembi tumanyi waliyo obulamu eno gye tuli. Because to them, I would be a god. Ku bo kambere nga Katonda. Kale mmanyi atwala Katonda ali ku planet bweti so simuggira. Saagala nakumita president mumpite Katonda. Keep the rest of the world at bay with the threat of a bomb. Era singa munaagezaako kunnumba bano abalala bomu yejja okubasaanyaawo oyo Katonda naye asaanewo n'abantu be. Ye kibanda bagenda bazimba mu bbanga embwengula kati ekibanda alina we yawamba ayagala abeere Katonda waayo batandika okumwogerako waliyo Katonda ali mu kitundu bwe kiti. By an iron fist. In addition, the number of inhabitants is still relatively low, which is critical to Earth. Yatandika okunnyonnyola n'agamba nti waliyo ebintu ebiri eyo nga si birungi ku byensi era tumulina okufuna obuyambi gye tuli. I want Stellan 9, so either you give it to me, or I'll take it. N'agamba waliwo ebiriwo wano bye sijja kubba mubimpe oba mbitwale kuba nze ndiyo. Have Dan Brock come see me right away. Kamala okulaba ekyokukola mangu ddala. Ye omukulu kyasigalako so tuddayo waliyo komando gwe batamanyidde ddala nti nno yaviira ddala eri ewa Brian James. Era bamanyi mukozi wa wali kumba atanse okusoma maapu gye yafunye okuva ewa Nalo ekwata ku buli katundu akali mu kitundu ekyo. Keepers. And then get some weapons from security. Pulaani ye yagenda alabe abakuumi b'eddembe baabeeranga afune n'ebyokulwanyisa okuva eri gye bakuumira ebyo ebyokwerinda byonna ebyokulwanyisa. Then Ye Chesi Molani. the General Scott. Kaakati omukulu ng'ageze maaso n'okuwulira amawulire ago jjukira nti Chesi Molani yasooka kutegeeza mukama we kaakati ne bijja kuba n'abasingako era bateesa ekyokukola wenjogerera. Yeyo trainer eyatraininga Chesi Molani era agamba lazima alina okulaba omwana oyo ng'akomyewo. Lose all of them. You know, from what Chase tells me, Wyndham's only got about 10 men, but he does have a ton of firepower. N'agamba nti omusajja ono okusinziira baŋŋambye alina abasajja 10 naye alina ebyokulwanyisa eby'amaanyi. Let me go alone. Ndeka ngende nzekka kwegamba komando ne bamwongera amayinja ag'enkanawa waba ayagala one man mission aba ayagala genda yekka. Omusajja ngoyo jeno ku ddaala lye tasaana kulumba yekka agamba wacha mimi nakwenda peke yangu. A way that I can slip in there. Nze ndabe engeri gye nyinza okuseererayo ndabe. Years and you taught him everything he knows. But you haven't been on a special ops in over 10 years. Namuga ekintu kino omanyi bulungi kwata endala mu myaka 10 tokkirizibwa kutambula wekka naye onsobedde. It's my risk. N'agamba nze newaddeyo. Besides, once a commando, always a commando. Ng'ovudde ne ku ebyo woba obadde ku komando mirembe na mirembe. Once a commando always a commando. That soldier. Soja okuva lw'oyogedde nze kantuule bwegenda oyogedde afande.
muntu nsolo asoza wagenda yekanulule mutabani we wenjogerera abawambye bakyasiba bundoya ani agambye amanye ebikonde wano bali yali benfudde mukoko waliyo nno yeno kyesimolani mukama bagambye muli bakabi oli mwetegefu okulwana nange nkusumulule bayaye balinga mukama waabwe si musirikale kibanda naye ayambadde nga wamaje amadaala yeyegabira balowooza nyiza okugenderako gwokangakanga nja kukuba gabagagwonzanyisa wano ovanga ku muyaye okwata ebiseera ebyekikomando ate yakaluba okusingira ddala komando ebiseera bisinga muyayi balina ebyambalo baali basibe yakudda mu katikitiki wempeta kati tewewunya ngambye katikitiki kumbe besumuludde kyesumulani naye agenda maaso n'okunoonyereza pulani alo besumuludde otoloka wano toloka tuzule asinga katoloka abapisikipa ababano abakumi beddembe eŋumi batendeke nnyo kakati kankulage kumba muyaze onsaze fara kufa basi wewe tasaga yamucapa amanda alompulidde amasasi na over kugambye yeetakuba masasi acapa macape basi kyasimolan commando mwekundi mugirawo abagiramu enatulabe abasobola ogobere atujja goberera nkugambye kakati bagamba lazima balina okubako ne kyebakola bano abasajja bawambye bali muzannyo abawambye bali gwetondekedde kwata yennene ye commando tayagala ebyo akulekera ennene piso nemu enene endala nze ndi omu ku mmwe ate oyo singa gwe twali naye tebaali tusibye Ainaro, James Liu, Mafia, James Liu, Saina Tisa, James Liu, Mafia, a bandit, a gangster, a warrior, Atlas killer. Saina mutima musasizi, atemula mutemizi. Kopa, first time, Commando, yes, Molan, a soldier. Movie. Abaliawo ne tekuliawo yenna. Hello, boys. Hello, boys. End of the line. What's the story? Good news or bad news? The 4 peacekeepers are dead. Amawulire gagamba nti abaana ba peacekeeper bafudde naye waliwo ono. What about our little friend? Ate kakano kaffe Still unaccounted for. kakyali akokewako bakayita kasebo Alex musajja mugirozi nnyo. Please stop. Lekerawo Don't make excuses. It's very... toleeta byakusonyiwa okuva lwe wasalawo onkolere kaakati byo bijjeewo. I can have some peace of mind. njagala nfune eddembeko lwange tema. What the hell is this? biki bino ddala? Post 5 the commando. ali wano yeepikka ku rediyo z'abandi. Yeah, it looks like, bwe yeri emba yamukoeryamba kirabika waliwo kyesitegedde era nga kirabika
What the fuck do you want me to do? kitegera kinene kanjagala nkole ntya Kill everyone in the shop. ta buli omu gwolaba akulemesa olwa kompyuta era kandi waliwo abalala bangi bakendeezi olyoka olingize kompyuta eyogedde bosi omusazi w'ebiwaya gyali ayunga ebimugasa asala ebitagasa Chessmalan Commando. Haven't got a communicator. These links are a mess. And, not going to be talking to Dan anytime soon. Kumbe waliwo atayingiddewo kiki kino ani azze okola eki komando genno generali komando afande amadarasa bamabbegwe kavubuka gwe tunepankirako nziramu abaluwa kopa soldier boy generali Not gonna get any better. tebigenda kuba bulungi n'akamu taja kuba All right. kale The next one's for real. eriddako kati bya ddala Yourself a question. Are you tibyakubuulira loyal to Alex? You're willing to sit here for an hour with the river? alex ogenda kubeera n'omusirikire lusaawa na saawa kubanga ngenda kutta kala nze okujugumira indano ngenda kwogera kyokka gwe gupapa gwagala kunkuba bukumi nasirinza kane wabuuza eri waliyo n'abalala kyokka singa kyewasoose You're a good man. General Commando a soldier I had to let you reach for it. high-ranking officer General in action I'm in. nyingidde Alex, Commando ayagala mutabani we mubi abasajja amadala tebabba mabbe Luparas kakati Lupara yeyongeddeyo eri Komando ayingidde Alex ali muno mu kompyuta yafuna omukisa atuukira ku Alex alo James is there James gyali laba tabu banange tena yingidde James Liu Commando alaka amafia James Liu punch hey hello you know mafia against the general yamukuba omukono Дэн вызывает базу Земля-1. Прием. База слушает, Дэн, прием. Он тебе перезвонит. Ты за это ответишь. Ты хоть знаешь, сколько стоит эта рубашка? Мистер председатель, вы меня слышите? Да, слышу. У нас здесь становится все веселее. Мне кажется, вы не принимаете мои условия всерьез. Хотя я на это очень надеялся. Но все же придется поднять цену. Впечатляет. Не так ли? Пробный образец бомбы, которую я создаю в 4-м куполе. Спасибо. Это моя собственная бомба. И я ужасно не хочу с ней расставаться.
Каковы твои условия? Мои условия, бандит, заключаются в следующем. Я даю вам 3 часа на подписание официального соглашения, в котором вы отказываетесь от притязаний на 9-ю Стеллу. Иначе я что-нибудь уничтожу. Может, даже восточный континент. И мистер председатель, вы знаете, что у нас завелась мышка, ее зовут Чейз, но, к счастью, у нас есть приманка. Спасибо. Привет, Дэн. Привет, Чейз. Это снова я, Алекс. Ты понимаешь, что у тебя ничего не получится. Что касается хранителей мира, они не придут на помощь. Они мертвы. А еще у меня здесь под дулом пистолета сидит Дэн Блок. Он заявляет, что совсем не знаком с тобой, что его смерть будет тебе безразлична, но я так не думаю, Чейз. Вряд ли ты отнесешься к этому равнодушно. А еще мне интересно, ради чего Дэн так рисковал, если твоя жизнь ничего для него не значит. Ладно, вот что мы сделаем. Я считаю до 5. За это время ты должен успеть обнаружить себя и сдаться. Иначе я застрелю Дэна. Ясно? Начнем. 1. Не делай этого, Чейз. 2. Он все равно меня убьет. Кстати, Чейз, здесь ведь установлены сигнальные кнопки тревоги. Просто нажми на одну, мы сразу же придем за тобой, и ни с кем ничего не случится. Где же я остановился? Ах, да. 3. Следуй правилам, Чейз. Потом идет 4. Убей его, Чейз. Преврати его в пепел. Пять. Чертов ублюдок. Искренне вам сочувствую, мистер председатель. Слушайте меня, даю вам 3 часа, иначе будет еще хуже. Черт. Офицер Морен. Дэн Блок был начальником штаба при объединенном правительстве. Знаю. Он был моим другом. Именно поэтому он хотел вам помочь. Неужели вы не могли ему помочь? Он приказал не выполнять требования Уиндома, а я подчинился. Это единственный приказ, которому вы подчинились. Уиндом убил бы обоих, если бы я сдался. Дэн это понимал. Он знал, на что шел. И если вы думаете, что он сделал это только ради меня, вы недооцениваете его. Дэн ранен. He took out Quaid, and that is when the tide began to turn. Yakola Quaid era n'ebirala n'ogenda nabyo mu maaso. Kaakati ekyo yakinnyonnyola era bakyagenda mu maaso n'omubuuza ye firimu egenda mu maaso. Asonyiyibwa oba asibwa kubanga okusinziira ku mateeka yakola kyali tekikkirizibwa ekyogenda mu maaso n'okulwana naye ate nga bakibanda baba bazze yera alina okulwana. Oh yeah, we are making incredible progress here. There's still a little ways to go. The scientists, they're exhausted. Kati Alex yabuuza ku Lupala yali musajja we nga amukolera nnyo era nga ye bwe yeesiga mu bannasayansi baalina. Folks, I know you're tired. I know this is hard. And I'm sure you're still grappling with the moral ambiguity surrounding your work, but... Tegamba, era okyagendera ku bino ebya morani bifo ky'okukola mutunula butunuzi. Because I am in charge here, and no... Nkulira wano so si mmwe. And no pain in the ass top. Ye kyanze kubanga eri morani ataamye tamanyi kigenda mu maaso tebategedde ndi waliwo morani naye tebategera morani kyoyo.
Make mine a decaf. I'm feeling a little edgy. Molani omukyalo naakulirawo waali agenda maaso n'okkulira kaakati yamanyidde n'abulungi Molani bali abakulu bamuganye ogenda maaso n'okkola olwawulidde erinnya lyo Molani yategedde nti Molani abakulu bamugaana n'okkola ebintu ebigenda maaso so nga luwo Molani omulala gwatamanyiddeeko ddala nti waali awo nannyini mukazi. We blow the dome. We'll lose 40 or so innocent men with him. Bakomando be baleese be bano bagenda maaso n'okuteesa we tukuba oluggi tujja kufiirwa bakomando abalala mu bintu ebitaliimu For forever. ayagala sindikayo abalala. The deal. And then when there's an opening, we can make our move. Because he's got a bomb that can wipe out millions of people. Lwaki otidde ogende kubanga alina bomu eyinza okuleeta obulabe ku bantu era siyinza sisobola siyinza. It's what we got to do, Chairman. Kaki kye tulina okukola Agreed. kukkiriza. I suggest, given the urgency of the situation, Nsazeewo tugendere ku mbeera omusajja ono soke tumwe byayagala. acceptable, Chairman. Yes, that's acceptable. Ekyo kikkirizibwa tikikkirizibwa ekyo tetulina kyakukola kikkirizibwa mu gavumenti eri eya United Planets kikkirizibwa so si United States bo tebateesa na babanda abo. Ebyenywa ebintu byonna byonna byetaagisa biyingiramu mu biseera bali wano balaba ekigenda mu maaso bakola ebyokulwanyisa ebya buli kika eby'amaanyi. Najja I can't help it. ono ye Molani yekka gw'amanyi aliwo omukyala. I know I should be thinking about conquering the final frontier and Manyi nina okuba nga nfugira ddala olusembayo olulayini olulwo olw'obulamu kale nno nga lw'omukwano sikufuga bufuzi wano. Final frontier. What exactly? Namuga munnaayi nze nalina mukwano gwange era yanfuganga walijja ndibeera naye and the galaxy is my canvas. n'agandi wano wendi wonna nze nfugawo Workers kimanye against workers. So, well, really, Stellar 9 is perfect for someone like me. ensi nnene kale wano mu nsi gy'oli mutenzi afuna muntu nga nze era mugaso nnyo omukisa. Baamuwa kalwedi n'atambulamu Our research here will be done. n'adda sayidi eno kati okunoonyeza kwaffe kujja kuggwa wano mangu singa onaasalawo ebyobulungi My world. mu nsi yange. And I desperately need someone to share it all with. bala nina kyembadde nyo batugabane Sounds intriguing. nedda ndaba tekijja mukwano bambi noonyaako awalala. Nice. Nze nina empeta tondaba ndi mufumbo. Commando mwenye bibi nanyini mukazi akantu kankanze abadde aleese kyayi. Where is this husband of yours? Ono wookubiri aliwa bbaawo Dome? kyali mudon muno nedda. And there's hope for us yet, Lily. Oh, you are so beautiful. Oli mulungi nnyo ebyo binyiiza bannanyini bakazi oli ali eri nanyini mukazi alingiza engeri gy'olamiriza nkwagala nnyo nkwagala ng'amata g'embuzi era Shakespeare never said that. kyesi tayinza kwogera bw'atyo anjagala nnyo wulira bw'omupaanira omuyaayo waali ludda w'oyo Get up. Zuno okole ki alaka soja ekomando alaka ayingiddewo laba omutawana kiyaye agenda okola jiwunya era kyakola kiyaye mangunyo yakwatirawo mukazi nkonaako gwe nkonaako naweta ade omusiru oyo atemye butemi agenzi awanangu yetwala mutwale eri muli wano mwerega bwerezi ne bagwa bagende bamulabe ani ono abadde ayingiddewo This is post 6, over. muyaaye tebamutegedde kumba omukazi yeewunyiza alabye bbaawe era teyanyega kirala kyonna nga wamanyi mawaya we. Will you make sure they're still intact? You copy? Muli eno munfuna muli muzanyo abantu bale banzita guno gwakumeka batugira kunze mukuma biki ova. It could happen. What is this, a staring kale bikiya muliko nawe batalwabula ddagala nja kuttabula sasi wano ntabula tutabula noono layini yonna gye tutuddeko etabula wuno muzibu ye ate muyaaye muzibu okusinziira
okusinziira ku mukama waabwe. Ono naye muyaayi mulala, another lumpen. Kakati kakati bino byo kambitwale. Yagwa ku bintu bya Yesu yeyazze nabyo bambi okuleetera mukazi we. Alaka bananke kananke laborutalo laba panchi budu mbanga temulina we musobola kugira kulwanira teka embaliga kubulago boli abasajja abalwanyi bali mu nsi. Alaka panchi teke runo Yes, Moran, commando in action. I don't know. Simanyi. I lost it. Musajja mbuzi. You want a medal? Kakati okomyewo ndeese bino. Leeta. Kumba akagugu keke yajja nako kukyala. Yasiya ngoye za kusiiba mu biki ebyo. Omukazi yatya yalabirawo engoye za bbawe n'ekifaananyi ekyomukwano. Wow. Hey! Wow. Hey! My, what a handsome couple. Bannanga babiri abalungi bano omuntu wano obata nebabulo kale mbiriko kala tontwala nze nakuyodde ogwasose mwerabira mangu najjayo akande kali ke yali amanyi tekakola naye ku luno kakola mubi ayuza bawo olijo twale eri. Now you've got about 1 second to explain. Katikati kemuko olina okunyonyola kale akatikiti banyonyola batya nga kawedde akamala okyogera. Don't tell me he came here to save you, Lily. Tongamba nti yazze kununula. I'm a romantic, but I can't compete with Ndi wa mukwano naye sinza kubeera nga nvuganya n'oyo. Tosobola sirika. Tosobola tuleka. Kati teri kukyawa kusinga okwo. I must admit you weren't in a position to actually help. Kale nabadde mmanyi nakusinkanye mu kifo ky'okunzikiriza naye obanga ogaanye kale nedda. I'm afraid it's too late for that. Ntidde buyise ku ekyo. Kale n'otunuulira entegeka yange yonna efudde. Gw'obadde ogenda okuba naalongo wange gwe. Most desirable. Kyekintu kyebadde nsubirira ddala. Would most love to kill. Kale ate oyagalidde ddala omuntu gwenjagalira ddala okutta. Asinja olukinja wuno ate keyalabye ku nsusuti ye kaakati amanyidde ddala bulungi nnyo nti tebannaba kutegeera nti oli mukazi we kumba akagugu baakaguddeko. This is Alex. Yenze Alex. Between you and your dead friend Dan, you pretty much. Kale ebikwatagana ku gwe ne munno Daniel eyafudde si bikulu. Fortunately, I don't have to worry about it. Ekyomukisa ombi sina kweraliikirira. Ekyomukisa omulungi. Because I have your wife. Kubanga nina mukazi wo yaggwamu amaanyi musajja wattu kaakaseera ako. Look, hubby. Mugambe muno. Kasi otyo linnya lye mbadde njagala. All right, you listen to me, you Kale mpuliriza bastard. musiru gwe. If you ever want to see Lily again, Togenda kulaba Lily mulundi mulala. you will find yourself a hole. Ojja kwefunirayo akatuli. Because if you so much as even breathe, Mwaba weekweka kubanga wano ndaba tolina nakussa singa onkwatako mukazi wo gwenzita. Afuna akatuli k'emmese mwayabulira mwaba yeekweka. your dear wife, Mukwano gw'omukyalo omulungi ennyo omwagalwa. Ngenda and eat her heart out with a spoon. ngenda omugyamu omutima n'ekijiiko. Yayongera okutaama, yayongera okunoonya enfo, yawulira ng'awunze bambi. I was exhausted. Nabuguumirira. Lives of my wife and 40 other people were hanged. Mukazi wange obulamu bwe n'abantu abalala n'abawambiddwa. My own government had decided to blow us all to smithereens. Ate nga gavumenti yali esazeewo erabike nti abazaali etusaanyawo ffenna okusinga ebintu ebyo bigenda mu maaso. What happened next?
ki ekyaddirira? Wyndham had what he wanted. As soon as his hostages had created the elements that he needed, he could take off. Yali entegeka ye ng'agamba nti abasibe be singa bamala okukola kyayagala ng'agenderawo. Byagenda biti ebirala tubirengera we byali nga bakafulu bagenda maaso n'okukola Lupala akola emirimu gye. Bagezesa ebimu ku byokulwanyisa namuzisa ku bintu nga emmese kwe bagezeserezanga. Ebyokulwanyisa namuzisa bye baakolanga. All right, people. You're no longer needed here. Bwe bakizuula ntikiwedde baasalawo bagenda kutta abantu bano temukyetaagibwa wano tugendeyo twabategekedde. Eno efomera egenda tuwa ebyokulwanyisa byonna. N'alookinga wanyiganga yasibye amanye ennamba z'akozesezza okuggyako ye teri mulala abisumulula. Yes, Molan yasigala agenda maaso musajja wattu anoonyeze ddala bulungi ki alina okukola. Fix the command, over. What? Sigmund's test was positive. Oh, finally some good news. Yeah, what else? I returned the scientists to their quarters and secured the area. All of the residents are accounted for? Ekikolagana n'ebyokwerinda agenda maaso n'okunnyonnyola nawe waatuuse ku bye babadde bakola. Now all Sigmund has to do is arm the bomb. Kati Sigmund kyalina okukola kubeera ku bbomu. And then we'll blow this joint. Era agenda kusimula singa abinaabiganye tugenda kusaanyawo ekitundu kyonna. Asigaza abaserikale batono. Ateekayo mu bbomu omutima bamaze oguyiyo ogwa bbomu eyo. Oba wokka bw'olaba bwe bugitabula n'ebeera ddala ey'omutawaana. Wish you were here to see this. Bwe kagendayo obubi ogendayo obubi. Musajja atwalye n'akyatetenkanya kikyalina okukola. Office of the chairman. How can I help you? Chase Moran. Essimu yeyitamu n'egenda makama abenze Chase 6137. I need to... nayogera ennamba ye ng'ayagala obuyambi. Sorry, sir. That code requires approval from the chief of staff. Chief of staff is dead. I'm sorry. I do not compute that last verbal exchange. Who the hell is this? I need to speak to the chairman immediately. My name is Al, sir. I am an executive computer capable of... I don't care what you can do, Al. Just get me the fucking chairman. I apologize. The chairman is unavailable. If you would like to leave a message, I can assist you. Kompyuta yeyogera bw'oba oleka message nsobola okuyamba. Kompyuta yaliyo nga chairman taliyo. Wyndham is about to check out of this place, and he's got it wired with explosives. Do you know what that means? It means he's going to blow this dome. He's going to blow it, Al, and he's going to take off with his fucking bomb in his own little space shuttle. And we got to get these people out of here before he does that. I will now transfer you to an executive assistant. Please hold. No, don't you put me on hold! Kompyuta yakikolako emwongereyo ku balala abakulu abasingawo kubanga yali taliyo. Kompyuta I just wanted to speak to the chairman. yali agala kwogera na chairman. Oluvannyuma ennyo nga zze. Chairman tewalina kawulire konna kabaddewo. Tannabuuza ku byuma bikalimagezi teyabibuuza so nga aba kukibuuza ekyuma kyali munnyonnyodde ebintu ebyakubiddwa byonna simu ezaakubiddwa naye engeri yali tagisuubira teyakikolako. Are you finished? Yeah, almost. Omaze? Kumpi naatera kati naatera yanguwa. Well? Yes, I just don't want any more surprises. saagala byewunyisa birala maliriza nalabye edda byokoze byakabi. Oba onoonya ziguudu lekera awo gye. N'aginyiga yagisiba yamanye n'aba gyasibiddeko. Atuuse wannalo nala abadde asomagana naye kasa ntunula olowooza newa. What time is it? Sameka abeere no nga tamanyi na budde
okumubulira nti ziri 7 yeewuunya kubanga yeetaliko walabira ndi bukedde I need another favor. Oh, what is it? njagala ongera okunyamba ki I need to find a way to the docking station without going through the command center. njagala ebintu bino bibuuke obitwalire ddala abakulu abaduumira ku commanding center wayagala byawano abikoleko I can't get the people out in time. sisobola kugyawo bantu mu biseera ate nga kisalabika bomu amaze okuyisibanga bwayagala omukulu dona nawepakira eno etandisa okukaaba yamanyi bwalina ogibembekereza wagisitula obubi nga naye musitula mu luutu No! Doom! This? Yeah, you're mine. Shit. awulire musajja wattu ekyokukola takyakitegeera awulire akooye kyokka ate nga ebintu byebasemberedde bo baagala kusaanyawo bebasaanyawo bagende Wait for me on the craft. I'll be right down. munindeko ku ntambula nzija mangu ddala tugende The docking station now. Good. Make sure you have that detonator. kakasa nti akategulula okalina Roger, I got it. nkalina ova bwamala mutegeeza nti akalina loja era onalabika nti yeeyongerayo alabe nga ate naye alemesa agamba mukazi we gwe yeetaaga kesmolan Chase, please call. Like Santa Claus. tannakuwa essimu ndala eri omukulu alinza essimu so nga munnange kyesi musajja wattu anoonya we yerwanirako bulamu bwa mukazi we bwokka bwokka ye mukazi we gwasinga okwagala okulaba ng'ava mitawaana egyo He's gonna get to you now, no matter what he's gonna get to. Oh, that's such a cliche. weewasiira ki weewasiira ki weewasiira ki weewasiira ki obutegulula abulina abulina kati kaka buli bubiri kakati kano akange kajja kukola na kano kakole ayagala mukazi we alabike nga anunulwa gwe nnyabo tugende bwabadde ayita ogenda okulaba yafudde dda ng'ayita omulala lupa yamusanga yawogodde dda miwunyo gino Alright, kale now's your chance. kati ofunye akakisako Fight like a man. jangu olwanenga omusajja There's somewhere. olina wewekwese Big fella. Your wife is here. mukazi wali wano And that big happy reunion. You'll come era njagala mube muwesanyuse nga luli Oh, well. kale ndaba I see that you also have Peter's detonator, so if you wanted to, ono obutegulula bwono petero obulina I think. oyagala gwe obutegulula omukulu tereka awulirayo Really? I hate to break it to you, but he doesn't give a rat's ass about you. ha gwe
gwe luno luno tebakwataganako twala eri onyumira nyo nawe kube emundu alooza mubwa bali ku Alexi emundu eno wajinzijako gyenuunya afuna emundu waliye kabaka Alexi Kaliba As usual, Chase. nga bulijjo Chase okuwangula kuba gyembi ba kuba wange gwe malaya gwe lutalo nno mbirigo obulago antuga yabajenda neyerwanako kibadde kintuze mama kibadde kintuze kaleere ayaya abadde ontuze yasekanamu Very good, Chase. oli bulungi Chesi But you don't expect me to believe you're actually going to push that button. naye tosuubira nnyinza okukkiriza nti onyige pensero ndinyiga You're well, right? era neweesinyiga ojja kunyiga emanzi zonkube Chase. nedda Chesi tonvuluga bigambo You push that button, you're going to kill pensa lireke tuteese people. bonna nno balalu But that doesn't... yabadde azanyira ku mukazi w'omuyayo mulaba I'll make you a deal. kankolere eddiiru You give me that detonator, bw'obadde toneteyo and I'll give you my word. nkuwa ekigambo kyange Destroy it. I'll get on that shuttle. naagamba tisigenda kwolona kira kyonna ŋŋende nkwate entambula ŋŋende weriko If you don't, I'll just kill your wife. omanyi lwaki nadde saagala kutta mukazi wo yagamba singa biganda mukazi gwatta genda kega akategululayo wagenda bomu zonna ezimu naba aziteguludde kumba akutakasa ako Oh, you heroes are so gullible. naye namukuba okugulu sikuviirako awo bayaaye bonna gaweddemu olonko yakasopala ombwa wenyini But that naye ako is the detonator. kenkuteke bayite akategulula bomu gye baateze muno ngendo gitegulula kati ate ondabe gwokampadde agigigi ng'agenda mu ntambula emugjawo ate n'abategulule omukulu alinde essimu talina kyawulira etu yazitaza bibatu Okay, come on. Wake up. Wake up, baby. owaye mukwano gira tugende katuddeko mu ntambula seya yeyongerayo yafunye entambula asigaze akategulula Begin. Oh, Lily, I'm sorry you have to be a part of this, but sometimes great sacrifices must be made for the sake of art. ayagala kutegulula A new world begins with this. Farewell, my friends. kale mukono gyange yagenda okunyiga ekyombo nga bomu bagiteeka mu kiri kyanyiza ate ekola lumu musiru gwonzise You kill me. yatulika ne sekutulika yenna bano gye basigadde bagenda okuwulira bomu twagala tumanye mwana mulizi bamusalira musango ki kubanga bakama abibi bamubuuza byagezaako okunnyonnyola lwaki yabikola omukyala yamununulidde embooko ye yeeyo
sawa yakweyongerayo tugende munange baali bamukubye okugulu kale yakizuula luvannyuma kyakategulula akaali kayinza okutegulula ebyawano yali akasigaza akaali akakiri tekaali eri omukulu ayagala ategulule ekitundu kyonna kisaanyeewo kubanga tasuubirayo muntu aliyo abayamba omukulu yasanyuka okulya nga kyesi gyali mulamu yalabanga mirembe omwana gyali mulamu balaki ekikola wano kiwabadde ononye nadde nze kwewunyisa munange nkukange bukanze mukutuuka kwange nawe wandabidde ndooza alabye nakanze ekwano baligendera ddala mu maaso omwami n'omukyala byebyo so bye mbanyonyola obulamu sikeekaagu gwakatono era temugenda kikyusa kyagala ekigaana naye walibadde ggwe walibadde bwekikola naye ebibuuzo ebirala manyi njagala genda ekola emirimu gyange waayo mwana muleke bweba tebamuleka kyesi n'agenda maaso n'emirimu gye era bwetu nabeka yituse ku nkomerero ebadde kyesi moland mwebale kujja mweraba tubagala nnyo